Abeero. Naje muri. Kale ba. Ne baba. Ye. Aradde basatu. Sirani. Mukulike kkubo. Tugayiseemu. Mbadde sibasuubira. Nga mugamba mutya? Tetugamba. Nga mubuze. Mwe tuli mpola mpola. Hai muwala. Mukuze tunatana kufunayo muko. Netagayo omuko. Tulye ku bintu. Mugenda mufuna omukajja. Ate omuka alina okuba nga ayimiridde bulungi. Tubulamu wali. Essaawa yonna ajja. Kati nze namanyira kwambala amakanzu na nkoko segwanga. Anti okuzalibwa n'abalungi. Oyagala weeyagazi. Weeyagazi. Tumanya. Olaba tufuna omukono ajja ku bino emirogo ebikadde ebinsumbuwa. Kihaliya. Natulira kapyata. Agula tuwalege. Ajja. Omuka agenda kujja essaawa yonna. Tena bamwe tuwanga. Sitawa nga nga mupaganisita. Kati nantera Katonda wateyama tufuna omuka ayimirire tutafuna muko mwavu. Sirwajja okwota. Ajja omuko. Baba yabadde abakubidde essimu n'abagamba mujje. Ankubidde kawe essimu. Nampita. Ate nonze mbadde simanyi nti yakomyawo n'okukomawo. Teyakukubira? Yakomawo dda. Twankubidde nga ndi wakkojja omanyi wakkojja mbadde nkanika mu mmotoka za kkojja. Lwakuba kale kusinziira ensonga gy'abayitidde. Nze ngamba singa mwategedde temwandize. Ensonga gy'abayitidde yeeswaza ebya ddala. Kubanga omanyi ono bbaawe gw'alina omumanyi. Ono bbaawe. Kati ate ayagala mwawukanako awasa omusajja omulala. Yafunye omusajja omulala gw'agenda okuwasa. Sokoleke. Omukyala. Ate awasa omwami. Yagenda okuwasa omusajja. Eno mu Bafirika. Oba mu baddugavu. Kale kitera kusangika kugamba nti omukyala atawasa omusajja. Nkyeze ngambye mbuno kigenda tuswaza buswaza. Ejja. Nze nsirikiridde namu. Nga nkyawuliriza agamba wano. Ekyamazima nze sibiriimu. Ffe twayimirira ne twogera. Nali muko. Kizze nakwata ebyo n'abimpa. Ne boogera for better for worse. Mu bulungi ne mu bubi tebagenda kwawukana. Nangamba muko simanyi nkwadde mu mwannyinaze. Kibikinga bye tubyogera mu mikolo. Era ne tugamba n'omukyala nti wawuliranga nga obusungu buzze batika amazzi muki mu kamwa osirike. Era omusajja abadde ankubiranga amasimu. Emabega yonna nga atwogera naye ku bya sisita wange. Tegedde. Era ne baabo we wabadde asindika kasente abadde akayisa mu muko. N'akakola ki? Era n'akampa. Kasi akeera ku makya. Nga simanyi na musajja kyo gwagenda kufumba n'enzamu ebyo. Biko omusajja aleeta ebintu jjukira ebintu nabirya. Mwenna mwali ebintu. Kati ate kitandika kitya? Nti ate afula aleeta omusajja omulala. Gwe yali omuteesiteesi w'omukolo omukulu. Nga gwe bavuga ne mu mmotoka yo. Otandika otya? Tandika ntya? Temubikkiriza ne bwana kyemmanyi agenda bakuba akalimi naye temubikkiriza. Teri. Sooka olindeko. Kiba kirabika kitya? Kiba kirabika bubi. Jjukira balugambye ono musama. Kyebuuzibwa. Bano atuwa ku ssente alina ku ssente. Ani atuwa? Bwano ono omusama yakavwe bwebyo. Temayinza owali ssente. Bwe ngenda. Nze so abikiriza ebyo kujja. Sisobola. Era waba kyampitidde nga si ssente kumpa ku ssente
amalidde ebiseera byebyo byabayitidde nti sooka olindeko gwe oli abadde bwe kiba kitegeeza atuyise ayina gusooka osirikiro kimanyi nti ayina kasente kitegeeza waba ayina kasente omanye eno ensi yeetagisa omuntu omu ayinawo ku kasente kiba kitegeeza singa aba tumulabye ng'atuwadde ku sente tusobola okupalapalanya netuyite naye nga tufunye sente kojja tobikkiriza ne bwe biba bya ssente tobikkiriza tugenda kuswalira bwerere ku kyalo olaba kubanga kulya nguzi oba kulya lugwe kale kati omanyi kati twogera tuyinza n'okwogera wano naye nga ono ng'atuyitidde birala nnyo byebyo gye kiri eyo kiri eri mu kisenge kyebase manye ennaku zino eno kiringa ndiboota kiri eyo mu kisenge kyebase kamugamba jjo wadde ekintu kyetugenda okukola kikyamu naye nze nsinga nnyo okwetaaga wali ssente owali lupiiya kino we kiba kikyamu nnyinza okigula n'ekiwumbirawumbira mu maaso eyo naye nga nsoose okusikayo akasente kujja tolina kyoŋŋamba nze sirya bigambo byange nze ntambulira ku mazima kigera ekintu ekyo kujja nze ntambulira ku mazima kuba omusajja tuwa ssente ze kigere tetugenda kudda ku ssente za musajja tutandike zikola ki zirira bwere kino ekyokubiri tuyinza okwerumaaluma wano kalusi agenda tugamba birala nnyo kyoba omanyi tulinde kyanaatugamba naye singa eraba nga kyatugamba kirimu okutuwa ku kasente so okudda sayidi ye kojja ebyo bibyo nze sikujemerangako kati nze omusajja oli ayenda aba atakezi tubalukwe naye tulinde tulabe kubanga tuyinza okwerumaaluma nga ne byagenda okutugamba birala nnyo nange kubunafu bakusanga omusama omusama ali wano wena owunyawunye mafuta gagenyi kabula kojja nawe naye ng'aleka bali batya kati balina tabu kuidawo neŋŋamba mbadde wa kojja neŋŋamba kojja kamuleete nga kojja kamuleete akulabeko naye tujjaawo mpolampola baba wadde ku kajuice Shalon bannange abagenyi n'otabawaladde ku kajuice naweereka juice mwali we waba tewali at least bakubireko baneekojja ogenda kunywa kajuice ki bakoleka bagate apple bagatemu pineapple bagatemu tomato ate kojja byonna bakinywe bano be badigito abakyalaba nti kyekirungi nange kyabandeetera kyasabye amisefe tukuba bukubi byonna bayiweko ne apple temuli wasigaddewo mango bakoleka mango juice tepaliwako buli tudda ku olwo anekojja kibaleeta kyekyo
Kati olabe baleeta ebintu nga tosobola bbinya. Kola ka mango juice. Naye yanguwa. Bannange. Mwebale kujja kojja. Tuye nozi wambaza. Gandi yocha bya bufuzi people power NRM muhozi project. Byonna mwebiri. Bannange. Nate kavuma nagana okujja ewange ng'oyambaddewo otyo. Anti yawe ongami jangu kati. Mbadde wakujja. Nawe naddire ewange. Ezinaba kitegere kujja. Anti abadankanike kukatambulo manyi kadde kanfaafaako buli kiseera. Amakanika bendeeta banziba bubbi onangamba kino oli yangambye kiri. Gonze kaŋŋamba omwana wange yennyini. Ndabe kyakola ki? Kyani kyanangamba. Olulala taratibu. Alwombo lwa mukyere. Wala binyebwa. Lwombo lwa ekiwanyi. Ramaji. Kati avuga bikadde. Afaayo tujja mufunira yakapya. Kaakati kojja ensonga ezibampisizza. Kojja nsonga za mikolo. Ensonga z'emikolo zikutte wansi ne waggulu. So kati ensonga kinadde enkubidde baba Kavuma. Asooka ajje twogemu naye kinkoze bulungi okubeera nga nawe kojjoze. Kavuma sokolinga. Kajuisi kaffe. Nga tweyanzizza. No. Ukorongo. Okay. Naye Kavuma. Mekoto. Wado gamba muko. Omuka gamba tekeni. Je kiri eyo simanyi oba kiri kyoba yamanyi sikyayagala kumanya bimukwata. Era ebyange ne Kenny tebikyaliwo byaggwawo dda. Ejanze bisibirimu. Sigo wali ebintu. Yaka nkomeddwa buwomebwa. Naye sirulidde bulungi. Nange kyempuliddemu kye sinnategeera. Yaka nkomeddwa buwomebwa. Maba mudde sirulidde akantu kanzikirira wano. Ate onooba oli onoowulira. Oba nsooke mbikuggyeko nkubuulira. Tewali agenda kuyimiriza mukolo gwange. Ogenda kulagana ne bana bakojja kati nze sibirimu. Kati abatuze tugenda bagamba tutya. Nange omusibirimu. Kavuma ogambye ki? Wamma ne kojja lindako kamala otegeeza ono. Byonna ebintu wakola otya? Buli kimu kyonna kati n'ebyo bibyo birye. Ekyo kyenkoza kye kiraga nti nze ne Ken tetukyalina nkwatagana. Kojja wamma ono tumuveeko. Njagala tuteese kojja. Ngenda kuwa obukadde 5. Otambule ogende ku kyalo. Oyite mu bakulu banno kuba mmanyi oyina abantu abakuuliriramu bangi. Okuŋŋaanye bakulu banno emikolo gyange gigende mu maaso. Obukadde 5 bw'ogenda butuweera mukyeke oba olutenda kisawo. Ngenda kukuweera mu kashi. Kojja. Tujja sooka kusenga. Mugambo omwana aleka musajja. Yabadde amubonyaabonya. Zaalozibwa bisaidi yange. Nzija simbadde njagizisa ndabe. Okugumiikiriza bukomawa sister ali siriasi. So nga mbadde njagala tuzikwataganye mu mbeera eya kisajja kikulu. Tuva wano tuvugirewo. Tugende wasenga. So kitegeeze mugenda giteekamu full tank. Omukolo tuwutaddewa. Lwataata siwe kiri baaba. Kitange talina makeera wennyini okugenda okubeera. Ennaku z'omwezi ddi baaba? Kati obadde ogaana byaki? Nze mbadde nnina okwata empeta eno ogijje ku lugalo nga kasize eddala era kyokoze. Wabula bamubabulaya muli bagezi. Anyo muleko ekyo. Ojja. Aliseni kasebaawo. Buli kimu kigenda kuba kigeza fuluusi. Kabaka mmulo wabaawo. Bagana okukyanga. Kuba butulumye. Kati balita akasende kaddeyo.
ng'abasiru. Anyway, ennaku z'omwezi nga 25. Ate gwe nyenda kuwa ssente ogenda okole shopping. Gwe n'ekkanzu y'omuku. Meye. Kojja naawe ngenda kufunya ssente ogenda okole ka shopping. Nze nyina kadrowa kakitegeeza oba badde ssente ngenda kugula akadrowa akalala. Mpaakinga amasuuti. Ne bana abazeeyi b'okukyala batalina byambalo nze ngenda bbawa. Era ojja kutuuka waliwo gavumenti yono muzeeyi Matayo, ero muzeeyi bali okwabwe bonna nga bambadde Muzeeyi Badiru Nkemba. Bonna. Bakamulegeya bonna awo twawe nze ekibazo basenkonyi bagenda gamba ate ono famire yatuze agenda okujja ngenda mugulira essuuti sigenda bazi ngenda kibawa buli omu agenda nayo waka tugenda bagulira olwanyi Kojja kamala ogenda okulaba nti mbaleetera ku ssente kanzija naye bagamba kola ssente osirike era we kiri kakati omanyi nti bamuzeeyi b'okukyalo bagenda kumanya nti muwala waffe w'amaanyi byagenda okujja ku mukolo ajja gutuwa essuuti adde ebuzi nayo muwala waka kusente agenda kalemuka 5 gwe ssente genafunako emitwalo ago 5 gina ssente ezo nnyingi nziro omukadde emitwalo 5 nzigulemu amasuuti kojja nyingi nneezo zangawalaata okimanyi ssente ezo nyingi njawe yefuge nja omuko omukulu naye kimanyi ssente ngenda bagenda okweta kabira mane munsonyiwa okulwayo naye maze nenkomawo maze nentuuka kaakati kojja ekiriwo genda sooka mbafuniyo obukadde 2 awo emimbo gyonna gigenda kutambula naye kojja njagala ebintu njagala emirimu gyange gitambule bulungi kojja nkwegayiridde kuno omukolo gw'okukyala njagala kutambule bulungi anti ebiseera ebisinga ssente ze zifuga omukolo ssente buli w'omukolo ogupikamu ssente guvaayo bulungi kubanga buli kimu kyonna okireeta buli weetaagisa ssente kibeera buli kyetaagisa ssente kibeerawo kati awo ssente ate zo zizze kitegeeza buli kimu ekyetaagisa tugenda kuba tukigula kati nzikwasaani yono ngaalingiza ayita mulo kabaka mulo oba nkwase kavuma naye kituufu katereke ssente zino zibeere seefu bulungi kojja ziizino buli obukadde 2 naye njagala kojja bampe mfiiringe ssente ogenda kukwata ku ssente tofaayo soke zidde wano mu kikondoolo amukooti sokojja emirimu gitambule bulungi nkwegayiridde omukolo gwange neme kuswala ow'omwami wange neme kuswala n'abagenyi abana abatuwerekedde engoye wanga yakungolya engoye naye kavuma ekyekyengoye ngenda kusindikira ku simu yo ne kojja kyengenda okukola ezo zembawadde ezabiri kukwasaganya bino byonna ebyamaanyi ennyo so kati ezo ngenda kuteera kundi ngenda kuteera ku simu ate amasuuti g'abakulu naye ono byonna kojja agenda bikwasaganya atera okwambagayo amasuuti g'ekibuya ku madaala kibuya ku madaala gagamekabwe wansi awo waliwo omusajja atunda amasuuti gaba gonna wagula bayisimbye eti sokoleka zine zibanga ebiteete nga kanzu nenda kojja watyanga okedde mu wino nga teba nolonda ku makye nnyo kumula ate ezo suuti sokoleke kubanga okera 12
n'olonda n'ogana ne bagolola. Kavuma nedda ogambye kunkumula. Koja yabyogedde. No, kojja saagala mu ntabuli. Mitwalo nga 10 oba 8. Kojja biki bimwogera.